Makko essula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yesu n'ava mu kitundu ekyo n'ajja mu nsi y'ewaabwe ng'ali n'abayigirizwa be. Awo ku Ssabbiiti n'agenda mu kkuŋŋaaniro n'atandika okuyigiriza. Abantu bangi bwe baamuwulira ne bawuniikirira ne bagamba nti omusajja ono bino byonna yabiyigirawa. Magezi ki ono ge yaweebwa n'ebyamagero ebyenkanidde wano by'akola? Si y'ono omubazzi, omwana wa Maliyamu ne muganda we Yakobo ne Yose ne Yuda ne Simooni, era ne bannyina tetubeera nabo kuno okwaffe? Ne bamwesittalako. Yesu n'abagamba nti nabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi y'ewaabwe ne mu kika kye ne mu nnyumba ye. Era teyakolerayo kyamagero kyonna okuggyako okussa emikono gye ku balwadde batono n'abawonya. Ne yeewuunya olw'obutakkiriza bwabwe. Awo n'agenda ng'ayigiriza mu byalo ebiriraanyeewo. Awo Yesu n'ayita gy'ali 12 n'atandika okubatuma kyennababirye n'abawa obuyinza ku myoyo emibi. N'abalagira obutatwala kintu kyonna nga bagenda okuggyako omuggo gwokka, si mmere newankubadde ensawo newankubadde ensimbi mu lukoba. Bambale engatto naye tebatwala kkanzu 2. N'abagamba nti buli nju yonna mwe muyingira mubeerenga omwo okutuusa lwe mulivaayo. Na buli kifo kyonna ekitali bakkiriza ekitali bawulira bwe muvangayo mukunkumulenga enfuufu ku bigere byammwe okuba omujulirwa gye bali. Ne bagenda ne babuulira okwenenya. Ne bagoba baddayimooni bangi, ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Awo Kerode kabaka n'awulira, kubanga erinnya lya Yesu lyali lyatiikiridde, n'agamba nti Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu, amaanyi gano kyegava gakolera mu ye. Naye abalala ne bagamba nti ye Eriya, abalala ne bagamba nti nnabbi ng'omu ku bannabbi. Naye Kerode bwe yawulira n'agamba nti Yokaana gwe natemako omutwe nze y'azuukidde. Kubanga Kerode yennyini yatuma n'akwata Yokaana n'amusiba mu kkomero olwa Kerodiya, mukazi wa muganda we Firipo gwe yawasa. Kubanga Yokaana yagamba Kerode nti si kituufu ggwe okutwala mukazi wa muganda wo. Kerode n'ayagala okutta Yokaana yessasuze, naye nga tayinza. Kubanga Kerode yatya Yokaana ng'amumanyi ng'omuntu omutuukirivu era omutukuvu n'amwekuuma. Kerode yayagalanga nnyo okuwulira Yokaana by'ayogera, naye ate byamulekanga nga tamanyi kyakukola. Naye olunaku lwali lumu Kerodiya n'afuna oluwendo olutuukiriza kye yali ayagalidde okukola. Olwali olwo Kerode n'afumbira abakungu b'embaga ku lunaku olw'amazaalibwa ge, n'ayita abakungu be n'abakulu b'abasirikale n'abaami bonna abakulu mu Ggaliraaya. Awo muwala wa Kerodiya yennyini bwe yajja n'azina, Kerode n'abo abaali batudde naye nga balya ne bamusiima. Awo kabaka n'agamba omuwala nti nsaba ky'oyagala kyonna, n'amulayirira nti kyonna ky'onoosaba n'akikuwa newankubadde ekitundu eky'obwakabaka bwange. Awo omuwala n'afuluma n'agamba nnyina nti nsaba eki? N'agamba nti saba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Awo omuwala amangu ago n'addayo eri kabaka n'amusaba ng'agamba nti njagala ompe kaakano omutwe gwa Yokaana Omubatiza ku lutiba. Awo kabaka n'anakuwala nnyo, naye olw'ebirayiro bye n'abo abaali batudde nga balya nga baawulira, n'atayagala kumenyawo kigambo kye yagambye omuwala. Kale amangu ago kabaka n'atuma serikale omumbowa n'alagira okuleeta omutwe gwa Yokaana. N'agenda n'amutemerako omutwe mu kkomera, n'aleetera omutwe gwe ku lutiba n'aguwa omuwala, n'omuwala n'aguwa nnyina. Awo abayigirizwa bwe bwe baawulira ne bajja ne batwala omulambo gwe ne baguziika mu ntaana. Awo abatume ne bakomawo awali Yesu ne bamubuulira ebigambo byonna bye baakola ne bye baayigiriza. N'abagamba nti mujje mmwe mwekka kyama mu kifo eteri bantu muwummuleko katono. Kubanga waliwo abantu bangi abaali bajja gye baali nga n'abalala bagenda ne babula akaseera ak'okulira mu ne balinnya mu lyato bokka ne bagenda mu kifo eteri bantu. Naye abantu bangi ne babalaba nga bagenda ne babategeera, n'abo abava mu bibuga byonna ne badduka okwetooloola ku lukalu ne babasookayo. Awo Yesu bwe yava mu lyato n'alaba ebibiina bingi, n'abasaasira kubanga baali ng'endiga ezitalina musumba, n'atandika okuyigiriza ebintu bingi. Awo obudde bwe bwali buyise, abayigirizwa be ne bajja waali ne bamugamba nti ekifo kino kya ddungu, ne kaakano obudde buyise, basiibule bagende mu byalo ne mu bibuga ebiriraanye wano bagende beegulire emmere. Naye n'addamu n'abagamba nti mwe mubawe emmere. Ne bamugamba nti tugende tugule emigaati egy'eddinaali 2 tugibawe balye. N'abagamba nti mulina emigaati emeka?
mugende mulabe. Bwe bategeera ne bagamba nti 5 n'ebyennyanja 2, n'abalagira batuule bonna bibiina ku muddo. Ne batuula nnyiriri 115. N'akwata emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'atunula waggulu ne yeebaza, n'amenyamu emigaati, n'awa abayigirizwa be bagise mu maaso g'abali. N'ebyennyanja 2 n'abigabira bonna. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka bw'emigaati n'obw'ebyennyanja ne bajjuza ebibbo 12. Awo abaali emigaati baali abasajja 50,000. Amangu ago Yesu n'agamba abayigirizwa be basaabale mu lyato bawunguke bagende emitala w'ennyanja e Besusayida, y'amala okusiibula ebibiina. Awo bwe yamala okubasiibula n'agenda ku lusozi okusaba. Awo bwe bwali buwungedde, eryato lyali mu nnyanja mu buziba, ye yali yekka ku lukalu. Awo bwe yalaba nga bategana okuvuba, kubanga omuyaga gwali gubafulumye mu maaso, mu kisisimuka ekyokuna ekyekiro n'ajja gye baali ng'atambulira ku nnyanja. Yali ng'agenda kubayisa, naye bo bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne balowooza nti kifaananyi, ne bakaaba. Kubanga bonna baamulaba ne beeraliikirira. Naye amangu ago n'ayogera nabo n'abagamba nti, mugume omwoyo, nze nzuuno, temutya. N'alinnya mu lyato mwe baali. Amangu ago ne gulekeraawo okukunta. Abayigirizwa be ne bawuniikirira nnyo. Tebaategeera eby'emigaati kubanga emitima gyabwe gyali mikakanyavu. Awo bwe baawunguka ne batuuka mu nsi ey'e Genesaleeti ne bagoba ettale. Awo bwe baava mu lyato amangu ago abantu ne bamutegeera. Ne badduka ne beetooloola mu nsi eyo yonna, ne batandika okusitulira abalwadde ku bitanda okubaleeta we baawulira nga waali. Na buli gye yagendanga mu mbuga oba mu bibuga oba mu byalo, basanga abalwadde mu butale, ne bamwegayirira bakomeko obukomi ku lukugiro lw'olugoye lwe. N'abo abaamukomangako ne bawona.